mbototi okufa choka kubijja mu kuliko ba politics. People power, our power, NUP, and everywhere. Bana imwetulire. Nga eribya wandikibwa ebigamba nti omuntu akola ennyo ajja kusasulwa nga entuuyo ze tezinnakala. Abalaajanira Katonda ajja baddamu nga temunnamalayo na ssaala zammwe. Maama manyinaze mukyala wa muganda waffe Robanzi mulabyeko Katonda ng'akola. Gano simanyi gaffe basebo ne banyabo. Simanyi ga NUP gano manyi ga Katonda ng'ayita mu bantu be kuba Katonda ayita mu bantu be. Baganda baffe bano tebali wano naffe kuba Museveni ayagala nnyo bata. Nedda. Siba kuba ayina nedda. Era singa tetwatabuse ne tugenda maaso nga tutabuka oba oliawo singa balinga bakibalama nga tetumanyi gye bali. Nkulikeeyo nnyo baganda baffe ate Robanzi togenda kufa ogenda kadde olabe ku mbiizi ojja kulaba ku Museveni ng'anyalise. Mujja kukiraba kyekyo. Ekineewunyisa kwe kulaba n'abasajja abakiikizi bakuta abaana ba foot soldiers. Mwani komanda 003 foot soldier 001 aliwa Ggwe bakunone boyi balabe bava mukanga bakunone balabe bava mutisa n'okwetoloola boyi bagezeeko omuyima gente zisaasaana bagenda okulaba ekyo kigaanyi kane batandika kujjawo ate nakyo kigaanye kuba tebasobola tumalayo mubabuuza abafuuti soja be baliwa mwagala bamanye bafuuti soja be bali. Asante sana obawulidde zivugidde wa zino tezivugidde wanaona bafuuti soja ate tetuweddeeyo. So obwo obutiitiizi tekiraga maanyi, tekiraga nti muli bakabe, kyongera kulaga nti muli bafala. Mugananga kyogeddeko era ne ku mulundi guno kanjogereko ne baganda baffe abasirikale. Baganda baffe, our brothers and sisters in uniform, we understand. We know when you look in your eyes, even when you're hearing terrible commands, we know. Tumanyi muli naffe era naffe tubalimu. Our promise still stands. As soon as we take over, the lowest paid soldier or police officer or prison officer should be 1 million shillings. Kuba majago ojja kubaamu ne bakyali baffe sigenda basonga mune bajja kubaamu kalwaki mwe abafuuti soldiers mwe mugenda n'okusinga okwongeza omusaala gw'abasirikale. Kaba abasirikale balina okwagala nnyo bafuuti soldiers. So to the military, we are with you. And we are fighting not only to liberate ourselves, but to liberate you. And you will be free one day, very soon. Yagala bakulisayo mwena bafuuti soldiers batulugunyiza. Wadde kati mukyawulira obulumi naye munaku ntono nnyo. Those who is of honor. Buli mbooko gye bakubye ejja kubalanga. So bano abasajja balowooza babanyigiriza ne babongerako bulanka. So mukulikeeyo nnyo baganda bange, mukulikireeyo ddala. Mpulidde nga Kayabula agamba nti ekigambo pulezidenti Museveni afuuse ate maama Winnie Yanyima yamutugambye wano. Jako mukaddiwa gyakuma okubeera timid. Tina ekigambo pulezidenti kati ayagala President Robert Maseruka, President Nambasa Shamin,
kati akasajja kagenda lumba mmwe Museveni n'obwa president n'obwa gildi president nabo abwagala. Finally mpulidde nga Museveni nga bwe tuze tubagamba nti akozesa tribalism ayagala nnyo twawula mu mawanga. Kati yafunayo obusajja bwe obwesitaani obutono bwalise ebicepere n'abuteekera okuteekawo ekifaananyi ekya classism. Ayagala abaawule, ayagala mwe musosola abanyankole. Nyina obubaka eri baganda baffe abanyankole abakiga bawesitaana mwenna tuli ffenna tumanya mazima nitumanya ngu Museveni takubakunda tabaagala. Ali mu revenge ya 1980 kuba mwagaana omulonda ate ne kati amanyi temujja mulonda kyokka olabe wammwe temulonda pulezidenti babalondera lwa mpaka. So we know that the majority of the people in Ankole are equally oppressed. Nze eriye waffe eri gye mpasa era mbimanyi era manyi ennaku gye bayitamu. And that is why you see the best from Ankole, the likes of Katana, the likes of Rubongoya and others are fighting tooth and nail to liberate themselves and the rest of Uganda because they are more oppressed than us. So mwenna abali eyo temukkiriza ekiwuka ky'obusosoze okutandika okusosola munno yakubye abadde musoga nawe oli musoga sijja kukolagana naawe era abadde bantulukunya bandi boogera Lunyankole nawe oyogera Lunyankole sijja kukolagana naawe. Temukkiriza oyo sitaani obayingiramu. Omulabe yaani? Omulabe ye Museveni. Ffenna tuli basibe basebe ne banyabo. Olwaleero lubadde lunaku lwa nnaku naye ate yerugweredde ng'essanyu lyaffe ligenda lyeyongera. Katonda akkiriza abaganda baffe ne tubalabako. Now you understand the thuggish nature Thank you very much, senior leaders. Lopo jolo senyonyazi ajja mukama we mukasana n'asembeza agate emabega Our major focus was not to receive our brothers because we did not expect them. Our focus was to address the raid on our premises here at our headquarters and in Kamocha. On Friday, 22nd of this month, the military, the police, and other sister security agencies raided our premises here. It was not a formal security operation, no. This was a raid by thugs because they broke into our offices without any of the leaders, without notifying us. They broke every door, even those that were open, at least they broke the glass. Bamenya buli lugi n'oluggi olwali lugenda mu kinabiro waakiri balwasigira ne baluutinga buli kimu. They looted almost everything, stole our computers, stole our money. We're still assessing what they've taken away. And this raid was commanded by none other than General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Yakulembedde abantu abazze wano okuzimba ekitebe kyaffe okutunyagulula ye mutabani wa Museveni Muhoozi. Tubadde tumonitaringa era nga baaliwo ne baneiba nga batugamba kakati bagadde kutandikira eri neri n'essaawa 5 zigenda mukaaga ogw'ekiro ku Lwokutaano ne batileeta ate ebimotoka ebyamagye bingi n'abasirikale ba SFC ne basalako okuva Bwayise paka Kubbi. Abaabaddewo baali basuspectinga ani aliwo nga badeployinze nnyo naye ate ng'emmando abwanika bwe mugimanyi kupita tuli Afande Bigondo n'awanikayo nti nabaddewo awo nze kennyini
naze nenomba ekitebe kya NUP afande bigodo kati nze mukifo ky'okunyiga nasoose musaasira neŋŋamba kaakati ono abeera atulongootana buli kaseera nga kansokatana bwe yagambye ekisinga opaleetaano ebisinga lugu kati kuba akafaananyi ng'afande bigodo ayingidde wanalaba we wanyirira ayingire naye n'agamba kabobi katuulawa n'agenda lazima n'amenya ofiisi yange ndowooza nga ayagala atuleko mu ntebe eyo ne bayingira buli wamu mubadde tukebera ne secretary general ne bacomrades waliwo ebimu bye tusanze mu ofiisi yange bannaffe abamu abakugu abayimanyi be twayise twasanzeeyo kano abakugu batugambye katraka bakagye mu motoka gyetula okutambuliramu sometimes bwe tuba twagala okubuzaabuza nga tutambulidde mezaffe ziri official bajjeeyo ne kamera mu ofiisi yange bakyayongera okupepeta kano kakola kati byonna bye babitaddemu babijjeeyo eno generation eboyi tetukamanyi naye tugatunda tetukamanyi naye tukatunda akatuwamu ssente boyi ajje so okubalaga empisa y'abano abantu n'obutiitiizi bakola mu nkola ey'obuswavu ebirala tetunaba bijjayo mu ofiisi yange bifaanana ng'ebyawongo tekyewunyisa ku ndowooza yaabwe ndowooza balowooza okuwamba wano n'okukola bye bakozeeyo ngenda nakebera ku kamera yange nkozifu ayinza okuba yayingidde ali bwereere naye basebo ne banyabo njagala mu understanding these are not signs of strength, these are signs of weakness. Buno si bubonero bw'amaanyi basebo ne banyabo, buno bubonero bwa kinafu banafu mu bwongo kale obudde bamaze mama wini yakitugambye temuvuka mupeki mukyamu naye ate banafu ne mu nsonga ne mu mateeka ensonga lwaki bakwata bannaffe n'okwata senior leader nga Nyanzi n'okwata ba senior leaders nga bokakiiko kafako okulonda n'abantu ba bulijjo nga bano bafuuti soldiers n'obasiba n'obatulugunya obakutte ensi yonna eraba naye poliisi n'ebeegaana amagye ne gabeegaana ne mubatulugunya ne mumala ne mubasuula busuuzi awo. It's not only cheap, it is stupid. Balaga obunafu mu buli ngeri yonna yonna. So baganda bange ekyo tekibamala mu maanyi, ekyo kibongere maanyi, tubakutte we baagala. Omusiraamu bwe baba bakwata kubanga oli musiraamu yongera kusaala sujida yerabikire ddala. If the enemy is so scared of what you are, continue being who you are. Chimulume. Baba kuchitanya kuba musiraamu genda maaso nga oli musiraamu. Baba kuchitanya lwa ggwanga lyo, be proud of it. Bwetyo tekyokola tetugenda kulekerawo okubeera kike tuli nakukkiririza mu kike tukkiririzaamu. Okulumba kwabwe wano kwagoberera kuwamba bannaffe basooka kuwamba komeda kireyo kuba yakujja kulya security yaffe wano ne bawamba abantu abalala ne bawamba Nyanzi ogezaako okutuleetengawo fear kubanga tubadde tubatuzizza ku kisenge basiba Dr. Besigye mu bumenyi bw'amateeka basiba Bamatete mu bumenyi bw'amateeka kati balaba pressure ya Besigye eyitiridde pressure ya Bamatete eyitiridde ne bagamba tuwambeyoko omulala tujja kubanja buli omu katumaze okubanja Nyanzi tumaze okubanja Webolobanzi tuddayo ku Matete tuddayo ku Besigye tubaagala kubanga tebalina musango oba wa NUP oba si wa NUP buli anyigirizibwa kitukakatako okumubanja namwe bannayuganda bannaffe jagadde nnyo mumanye buli omu kimukakatako because no one is safe in this crazy regime which has lost legitimacy. Now they can only survive on fear, terror and propaganda. They don't have any moral reason to be around. They should be gone long time ago. Now, bali mukola nga bebakolanga mu nsiko mu myaka gy'ekinaana nga bangi temunnazaalibwa tetwazaalibwa ne app mu mitwe gyaffe twazaalibwa ku mulembe mulala toyinza tuletera mboozi za Museveni.
So please don't fear, don't be weakened. This regime only knows violence, nothing else. Museveni, Mama Winnie is a quoting a year ago, Yatugami Museveni, Yagunze, Okitiakos, that neither she takes it. But I also want to tell you something about Museveni's son. Like all bullies, they use arrogance. But when you look at that man, inside him there's a very scared little girl. Very, very scared. No wonder he has to hide behind Twitter. He has to hide behind the guns. And we won't stop saying that. We don't do anything wrong. But they're so scared. And Museveni is so angry that he wants to punish us for his poor parenting. He will not win. So Basebo Nebanyabo Mututirento no Mutabani wa Museveni is not the first son of a dictator. Mwana babatabani ba Saddam be bali beisa. Batabani ba Gaddafi. Many dictators that have had sons here in Africa, the only difference is that those other dictator sons were better trained and better educated and better brought up. So everything here, mutufucho pamala mwamani, mbasaba mongere kuda mumani, tujja kuwangula. So to all of you fellow Ugandans up there, this is not just an enemy fight. It's a moral fight. It's a fight for morality, for justice, and everybody deserves justice. There must be a time in your lifetime when you will need justice. Fight for it when you don't need it, so that when you need it, it is there available for you. Today they are abducting foot soldiers and opposition leaders. Tomorrow they will be abducting journalists. The other day they will be abducting religious leaders or cultural leaders. The other day, the next day they will be abducting business people. Ojakola business nayo ayagala okunyamba. Banji bali mu military court. Nga tebalina musango nekuba yagala ku mukazi y'omu ne mukama we maje namusindika mu court martial. N'ebirala bwe. So we must fight for justice. Tulina okulwanirira obukulembeze obulungi ne bwe batonna bakutuuka kwetaaga. I want to salute those that have come out. Just yesterday I was watching Reverend Musiufu speaking truth to power, and I was so proud. Njagala okwebaza bonna bonna abavuddeyo abakulembeze ne boogera ku nsonga eno. Reverend Musiufu yakyogeddeko, ne Weekitiibwa Katikkiro Namulaba yayogera ku siima nnyo. Nsaba bonna abalina amaloboozi muveeyo mwogere ku bumenyi bw'amateeka buno. Bawulidde. Basebo ne bannyabo. Sijja kuba waggulu naye njagala ne kino kibajukiza. Tibino si bya political parties. Tekiri ku NUP. Nasanyuse bwe nalabye president wa FDC ng'avuddeyo wakiri nakituyitirirako. Kuba ekibwano kidda walala. So it's important that we stand for what is right and we be loud about it. You know, it's not about political parties, it's about justice. This regime is panicking, it is desperate, it is scared, and for us we are fearless. It is not loved, and we know we are supported because we stand for the cause of the people. Njagala basebo ne bannyabo okuva waggulu nga mbajjukiza ne kino. Ababaka ba NRM mwabalabye bakuŋŋaanye baagala kugenda bakalambire nti abantu aba bulijjo kituufu babasibire mu kkooti y'amagye. I'm appealing to all of you Ugandans. Those few hundreds cannot defeat the millions. Never mind that they are so short-sighted. Very soon they'll be the victims of that stupid law they're trying to impose on us. But don't wait for idiots to think or to decide morally, because in the first place they are what?
So fight back. Fight for yourself and fight for everybody else. Temukkiriza ekyo kiteeka kikomyawo. Temukkiriza muntu yenna yenna oba mubaka yenna yenna kugamba nti abantu aba bulijjo bagende babasiire mu kooti ez'amagye. Eyo engeri Museveni gy'ayagala okwegumira mu buyinza. Kooti y'amagye ye survival yeyo katalina kirala. Zino bano bonna singa babatadde dda mu kooti masho nga bali kitali. So mulwanyise ye kooti si nti bijja kuba biwedde biggwa Museveni tumuggyeko. Naye mulwane nga bwe musobola okulwana basebo ne banyabo okumakinga sure ekyo tukibaawo. National community, please rise to the occasion. Don't be silent when gross human rights violations are going on in Uganda, when democracy is being abused, and then you open up with the dictator. The world is watching you and you'll be put to shame. Tumanyi bulungi mumanyi nti twatwala Museveni ne mutabani we mu kooti y'ensi yonna ICC. Bino bali mukola bali mutuwa evidence, twongerako evidence. Njagala okubakakasa nti Museveni ne mutabani we one day jeke ejja kuluma ate nga kijja kubaawo nga baagulu basebo ne banyabo. Njagala okubasaba bannaffe bana basaba betuli nabo bavuddeyo nesibi bokka. Museveni kyakola bwawamba ono balamukayana nnyo nga wamba n'ono nga wamba n'oli ng'ataako omu. Machete akyali mukomera, mulwadde nnyo Jesemmere, Bobi Yanga, Muyodi n'abalala bakyali mukomera. Saawa zino Akireewo Kivumbi ne Smart ne banna abalala nabo batutte mukomera. Gaddafi tetumanyi waali. So don't stop. Don't stop. Temusala nako mukasa kayabula bamuleete tusale. Temusala muli omwongere mu bwongezi. Kuba saawa zino tetumanyi kye bali bakola saawa zino. Babalazeeko bwe batulugunyisa bano. Bali tetumanyi kye bali bakola. Tubabanje. Buno obusajja mu bubuze emirembe. Bannange bino ebintu bikola. Mwalabyeko nalweyiso ng'avaayo nga nyalise. Temwamulabye. Bikola mubabuze otulo. Mubalemese. Bano abantu abawamba abantu baffe tubamanyi. And we've already written to them wanting to sanction murderers like James Birungi, the head of defense intelligence and whatever. Then there's Damila Christopher. He's a murderer himself. Never know about it. Now the money abawamba abantu mubamanyi. Mubalayise bajeyo muba profiling enseba manye. Ekyalo gyava n'ekyaki gyasabira n'abantu be bonna enseba manye. Oba tolina kyosobola mugamba waakiri jjajja wajja mugamba mwanange lwaki otuswaza kannange bandabisiza kuba nze nazaala omutemu. Expose them. That's the only way you can fight back. It is immoral. It is immoral. Okubuza omuntu akutulugunya emirembe ogwo mulimu gwo. Lwaki mubaleka ne bali emmere nekka nga bakwata abantu baffe ne babarepinga? Lwaki mubakiriza okulya emmere ne bakka? Essimu yo bakolinge out. Ebifaananyi byabwe mbiteekeyo mugambe ono yawamba ono kubanga mubamanyi. Ate nammwe abasinga mulina mu diaspora tewali kye bagenda bagambayo. Mubalabise. Nasanyuse munabadde ku internet nendaba nga bawaniseeyo omusajja yali werera Gaddafi era n'awamba Gaddafi. N'abalala mubamanyi mubalayise. This is war. Tuli mu lutalo twakoffe tetulwanyisa ttemu. Naye nga tuli mu lutalo kyokola babatutya. Bamanyi ffe tulina abasirikale 4,400,000. Tuli bangi. So let us fight back morally. Mugende maaso nga mubanja abantu baffe abali mukomera be bakasiba n'abaluddeyo. Mubanje n'abo abatali ba NUP ne Dr. SJ mu bubanje. Mukwane bannaffe bonna mubasendeze baagale ekibiina kyaffe baagale omulamwa gwaffe. Ngamba okakolako omukwano tuconnecting ensi yaffe tugende maaso nga tulwanirira enkyukakyuka. Tujja kuwangula basebo ne banyabo. Tujja kuwangula. Friends, one day you will be proud
that you came out alive, because one day that is going to be a memory that we shall tell the next generation. Nobody darasero nebanyabo mukamba bankumire temugwamu maanyi adui nani tusonge mbele omulabe yani zolo yani Ezolo muhozi na baby. People power. Our power. People power. Olutalo ngaluwete tuliyambale gule olutalo ngaluwete tuliyambale gule tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. People power. Nomination ye Kawempe yabakumeka. Monsenyo banaye nyina kyesogeddeeko bano abantu mwawulidde bawambye election management committee. One, banyize nti twafuna candidate owakabi asinga. Ekyokubiri ne balaga nti bagezaako okututeekamu fear tuleme bawangula baswaza mu kalulu ke Kawempe. Njagala okuyisinzira wano basebo ne banyabo mbasabe mwenna okutandika n'olwaleero buli omu n'obusobozi bwe mukampinge mu Kawempe, mukombinge ennyumba ku nnyumba, katale ku katale, muntu ku muntu. Twagala tubawangule buli polling station. Ekibonerezo kyenjagala tuwe Museveni olw'okuwamba abantu baffe kwe kumufu twamukoba, twamunaba, twamuyambula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. President Yamazi ayogere ebigambo biwere. Swengere kinekyo. Muyonye swengere kinekyo. Jinja North. Okay, buterefu abalungi mwenna ababadde ku Sama Uganda, thank you so much. Tubebaza nnyo, mwebale ddala okubeera ku mukutu gwa Sama Uganda Media. Esimu yange ekaddeyemu g'amazima ebuguma etuuka n'ebuguma nnyo nemba nyina okubaweereza era mwebale kungumiikiriza. Thank you so much baganda bange basebo ne